Mulangira Goloba, Mulangira Katereka, Mulangira Kajumba, Sebo Sekwema, Mulangira n'Abambejja, Abakungu ba Ssaabasajja, Abaami ba Ssaabasajja, bakitaffe mu Katonda, bassebo ne bannyabo, tuwaniriza omugezi kaleero. Nja kusooka okwetonda nti twatandise kikeererezi olw'ebizibu ebiteebereka ekyennaku nti naawe agenyamu ate batusoose tugenda tuyiga mu kisenyu tujja kuleeta n'olw'ensonga eyo ebintu ebisinga byonna badde ebyokwogera mbisalizzaamu nja kuwumbawumba genda tu kwebaza nga kukyagenda mu maaso nja kusooka neyanjula. Amannya agange ndi Ssaalongo Geofrey Kibuuka. Nzaalibwa Mutaka Sitabatayira Namutu nga tuli b'Ekyaggwe. Bwe njogera Kyaggwe owundi abeekankana nange sibalabangako kale naye bwensuubira nsobola okugenda bwe ntibalaba ndibagamba naye nga nva ku kyalo bakiyita Misindye. Misindye kiri ogenda mugongo giringa mailo 2 waliwo akanga bakayita Nakiyanja okayitamu namutwe era nga ku kyalo ekyo twavaako abo era kuliko nangosikirabanga manga wali tulina omukulu abadde okubeera n'omwami n'omukyala Israeli Wanga era bakukyalo kyewaffe waliwo n'omuyiddu wano omukugu Kafeero n'omukyala era beeyo kati muba munoonya abo abakola ebyo nabo mubabuuzeeko temuwoneka nze nzika naye nga ebyo kuno ndi musajja mufumbo Ssaalongo yatambuddemu nandibadde nti naye wano naye alina emikolo gye yalina n'entambula gye yali ateeseteese kale siri naye era nga ntula ku mutala situtamu ku mirimu ndi musajja muwazi wa bitabo. Mbimaze omulimu gw'omukodde emyaka gigenda kuwera 30 ezizokola nga nekola gyange na kampuni yange era nga mumwo nsinga sirangisamu w'amagezi ku by'omusolo ne kampuni ezibonaabona ezitandika ezikula nezisanga obuzibu nga zigenda kugwa era nga kampuni yange teri wala nnyo okuva wano wamugimanyi. Mu buweereza bwange mu Buganda mbadde nkola mbadde mukiise ku kisaakaati kya Nnabagereka. Kisaakaati kibalibya kire ky'abaana n'ekiruko n'abantu abakulu abalera n'abakulu abasinga wano we bali nga ku kisaakaati bali batulako era ne bamu okubateekateeka bisaakaati bijja beerawo ebyalemesebwangako bijjazze. Ku lukiiko olwo mbaddeko ng'omuwanika era ndoza nkyaliko nasabye bampummuza ate era nga mbadde ntuula ku lukiiko lwa mukama wange Bakungu Nkuluma, lukiiko lwa Bendobendo lino erya South and South West nga baliyita era nga ku lukiiko olwo mbadde muwanika era ndi musajja neddira mbogo era nga ndi muzibu wa jjajjange Kayiira Emuguga. Jjajja Kayiira yantuma mbeere omubaka we akungaala embogo mu America ne Canada era nga omulimu ogwo mbadde nkyagukola n'olw'ensonga eyo nembeera nga ndi mukiise lukiiko lw'ababaka b'abataka abo bayogeddeko abaleeta bajjajjaffe emirundi 2 olw'esatu era ku lukiiko olwo
mbadde mperezaako ng'omukubiza lwalo era mbadde mukubiza lwatandika. Ebyo byemu ku bintu ebinkwatako nja kugenda mbyogera olw'obudde saagala kugenda nsime bw'obeera omubaka wakayiire bw'omubaka oteeka okutambula kambawula okubeera ddala ku nnyumba paka kasolo ebyo nambimanyi naye saagadde budde obutte kubanga basinga mu bimanyi era mujja kuba mubuulire bamujja kuba mutegeera. Naye njagadde njogere ku bintu bibiri. Ekintu ekisooka omulamwa gwaffe gusinga kugenda okukoleraku ng'omubaka agogeddeko tugenda kubanga tukola nnyo bubumu n'okwekulaakulanya. Ekintu ekyo tubadde tukyogeraku mubadde mutuula nga twogera okwekulaakulanya toyinza kuyamba abantu nga twekulaakulanyiza. Obumu kwe kubanga ffenna tukwatira wamu naddala abaana omwogera ku bumu temukira ku makya tunokwata lino omwana n'akwata liri. Abaana baffe twagala nnyo bakulu kati nga bw'emikono nga gyebwe otunuulira abasinga ffenna tuli mu myaka gyaffe twandibadde tuulamu ne bannaffe tulekewo omukulu ne bwe tuba tutambuddemu ne bwe tuba Mukama atuyise abantu babatambuza Obuganda okulaakulanya kwa Buganda. Ekintu ekyo nze n'abamyuka tukola nabo tujja kubanga n'abakungu tujja kubanga tukyogerako nnyo naye olw'obudde nsonyiwa sijja kyogerako nnyo. Ensonga y'okubiri gye njogera okwogerako nti omwezi guno Ssaabasajja Kabaka ajja kuba aweza emyaka 31. Badde nsaba ekituke abasinga twali bato tugenda okuzaalibwa ng'Obuganda tebuliwo. N'ekirungi ti Obuganda obwakabaka si Buganda obwakabaka nga tebuliwo akawenge n'abugobi. So mu 1993 Ssaabasajja yatula ku Namulondo n'aweza emyaka 30. So omwezi ogwo guno ogw'omunaana bwe tujjukira tuli gwa 7 bwe tujjukira olunaku olwaluku nnyo ebintu byaffe ng'Abaganda kubanga ku nsonga ssemasango 5 esinga obukulu y'okunyweza n'okukuuma ki Namulondo bateriwo obwakabaka mu Buganda tukola ki ku nsonga eyo kyensabira singa ate bano bakikola nkimanyi nti Wotalu basaba ne basinza okujjukira olunaku olumu lwa Buganda. Wensabira nti singa kisoboka abakulu b'amadiini abali wano bannamasinzizo bonna buli otuuka omwezi guno ogw'omunaana abasoma wiiki esooka abasoma tubengayo ne saavisi ejjukira okwebaza nti Mukama mulungi yatukoleeta ettendo okubanga tulina Kabaka waffe ku Namulondo okusabira Obuganda ate kituyambe n'okusabira Obuganda wa gye tulaga mu maaso. Tulina ebitusomooza bingi bangi abatatwagaliza bwe tubeera eri waliwo abatatwagaliza wano bye mulaba bigenda mu maaso bye basomesa abaana bato bye basomesa okuva mu nasale sinza nabyogera mu bantu naye ng'ebintu bingi tuyinza biyitamu twekka nga tusabye Mukama ye naffe ne tukola wamu bwe bumu bwe twogerako okulaba nti tuyinza kubeera bumu ng'omwana wo omuleka wakawuloga nti ngenda mu kkanisa oba ngenda mu bya Buganda omwana we nagaa nti ayisipikate Buganda ye nadda eri oteoba bumu. Omulimu ogwo tujja kuba nze n'abakulu bwe tugenda okukolezako n'abaami tujja kuba tweyongera okujja nga tutula n'amuntu w'amagezi okuweereza okulaba nti tutuukiriza ensonga ezo. Nga bwe nagaa nti okwebaza tekukoma njagala okutwala omukisa guno okwebaza nnyo abakungu abaweereza nga bagambye okuweereza si kuzibu sabiri si kwangu omulimu munene nnyo oguliko okukwata mu nsawo gulimu okukola bimu ate n'oluusi bambi naffe bebaweereza tetusiima nsaba tusiimengako kubanga njoga nti kundi yakikoze buli nnyo biki nomuga naye gwali ekikozeeko tunenye tuba tunenya tuteekemu wabakaita kawowo nti wandikoze bwoti tomutuukirako kugira kubanga osanga ne baana ekyo kyabadde asobola era omuweereza waffe omu kye tugenda okukola tugenda kubanga tugezaako nnyo okusomesa Kabaka asiima Ssaabasajja asiima n'alonda abantu
y'olusige mu tetubimanyi ng'ebutuula bulyo tugezaako nnyo okulaba nga tukola ekibayita capacity building okusima nti oweereze otya omentalinga otya nze kati menta wange ye Mubaka amuddeko abaana abakungu nogenda okuweereza nabo era nobajja kudda badidde embigire mpoza ekintu kye batwogeddeeko bwe bakulonda okubeera omukungu oba mukungu for life kati ekitegera nti bikyayagera okutegeera wakamukanga nti obukungu tubukomezaawo era mukyali bakungu era mukyaweereza ng'olugero lw'ekiganiro nga nti okuwumula sikola ki sikutuuka naye muli baweereza abakungu abo ekyo certificate kuwumulamu ate nkyamukole ki mubongere obugalabagane mu maaso banange olw'obudde munsonyiwe kandite mu bwangu mbanjulire Ssaabasajja abaami n'abakungu beyasiimye okuba nga tugenda kuweereza nabo mu Bendobendo musajja lino mu kisanja kino yakusooka n'omumyuka mwami Robert Mukiibi sembadde ensabo gyonna mukulu oyo abadde aweereza mu kifo kyekimu era nga atwala Bendobendo erya Northland biwaga Northland tewaliwo ebirala ebigenderako n'obintawaanya naye nga yagenda yakulembera Bendobendo eyo era ng'oyo kakensa mu bya tekinologiya n'ebyuma bwebityo era abawo ekigaanyi bwetubuuzaako nammwe nga bwali mwe muli basajja bantu ba Kabaka naye bwemutuukira ayinza obutabakyagenda omukungu owokubiri omumyuka owokubiri ye MC olunaku lwaleero omukyala Nabatta Mukiibi ono si mwami na mukyala Ssaabasajja teyakikola bw'ati lwakuba ndowooza abooluganda simanyi naye ng'oli mu Luganda bamukyalawo naye nga si nga mukibaze omukyala ono munamateeka era nga nafaamu ye bagita Jan Solstad ono yatwala Bendobendo era yatukyaziza ya South and South West wano mu Bendobendo era yazze mu bigere by'omukungu Kassim Oguluma omumyuka owokusatu omukungu eno Kakiyaga omusajja Reverend Kakiyaga Reverend eno Kakiyaga aweereza abadde atuula ku lukiiko oluvuddeko ne bano bonna abadde ku lukiiko naye bano basigadde abakulu ababyaba baami basigadde ebifo byabaddeko mpozera kantwala kakisa kano kubanga saakikoze okusiima omukungu Geoffrey Mutaya wali amireko mukube mu ngalo omukungu oyo aweereza ebisanja bibiri awandiise paka engalo ezimulumye yawandiika okuva ku mukungu ow'ekitiibwa Nsambu Musimu era abadde awandikira ow'ekitiibwa Ronald Mutaya awandikira Okiwe sebwebalire n'omulala akoze ebisanja ebiri abadde alusemugera Fred Italy omumyuka owokuna banaye ono omukulu atuli ow'emyoyo Mukama mulungi era Ssaabasajja nga nkumuseko yabagambye ajja kuba awulira ekigambo bw'atulyewo emwoyo ate bw'atubula ne ku bya Buganda tumulaba nti kirungi bamuyita owokuna ye Dr. Reverend Thomas Kisitu
mukulu kisitu tazze bambi mu family mubaddemu omulwadde mukulu kisitu abadde atambula kuva Scotland oyo ng'addidde ebigere bya mukungu obukulu yawumudde naye mukungu kisitu bw'anaaba kisobose mujja mulaba ku lutiima olwo tekinologiya bw'anaaba ategedde abeeyanjulire oyo yakulira ebbendobendo ya Scotland. Mukungu addako mukungu omumyuka addako ye mukungu Godfrey Kisonge Ssebunyama. Mukulu kisitu lisaaca abuliriza ku bintu n'abiwandiika biri mu luzungu nange saabitegeeza bimanyi bulungi byabulirizaako naye ng'abuliriza ku bintu ebitwala abantu okwegatta n'okukola kintu ebintu ebityo. Mukungu Ssekisonge yatwala Bendobendo lya East London. Ndowooza Bendobendo lya East London lye lisingamu abantu ba Ssaabasajja ndowooza amabendobendo gonna ssebo kale obuvunaanyizibwa bunene nnyo. Mukungu Ssekisonge wa mutima mulungi nnyo era yakulira okuyamba bano mulimu gw'asobola oba gwakola kuyamba bano abazze okunoonya obuddamu batuuze eno bazze eri bakole ki emirimu gye era nga aweereza abeera ku bendobendo lye erya East London. Banange abo ebamuka etuweereza nabo nga maze abamyuka Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'alonda Bakungu yasiimye n'awa omwami George William Kalanzi mukungu George William Kalanzi George William Kalanzi abadde aweereza ku lukiiko luli nga protocol kati bamuleese nga omuwandiisi. Kalanzi ajja kumyukibwa oba amyukibwa mukyala Marion Kaweesa. Omukungu agenda okubeera ow'eby'obuwangwa n'ennono ye mukungu Fred Ssemugera. Mukungu Fred Ssemugera taliiwo. Mukungu Fred Ssemugera ava mu Bendobendo ya North London abasinga tumumanyi. Omukungu ow'ebyensimbi bamuyita mukungu Martin Kalemba. Mukungu Martin Kalemba tetusobodde kubeerawo naye nga Martin Kalemba ali Scotland gy'abeera gy'ati. Omukungu akulira abakyala n'abaana ye mukyala Primrose Kalungi. Era nga ekifo ekyo akibadde akisigaddemu abadde akikola. Omukungu oyo agenda kumuyukibwa mukyala Alice Mwanje. Mukyala Alice Mwanje bambi tasobodde kubeerawo olw'ensonga za famire yaweereza obubaka. Omukungu owa protocol ye Deusiziwa. Nga omukunguziwa ajja kumyukibwa Zaidi Kasujja era naye atasobodde kubeerawo. Omukungu w'ebyenkulaakulana
okubangula n'amasomo ye mukungu Joanna Kitandwe. Omukungu ow'emirimu egy'enjawulo n'okwemuzaamu w'Afirika ye Hajati Mai Kavulugu. Era nga ajja kumyukibwa omukungu Elizabeth Namutebi owe Parliament. Omukungu ow'amawulire n'okukunga ono ye bagamba nti byajja bitegeke olwamuzaala bamutuma erinnya lya mukungu lwezakikkiriza ye Albert Fred Mukungu. Albert Fred Mukungu atula Birmingham naye atula Derby oyo nga yewa mawulire n'okukunga. Omukungu ow'ebyabuvubuka ye Beka Kiyingi. Omukungu ey'ebyobulamu ye Dr. Kyazike era nga asigaddewo mu kifo ky'abadde aweerezaamu. Tulina ebifo ebirala byanajjuzibwamu amyuka ey'ebyobulamu ow'abaami Ssaabasajja yasiima nti ajja kuba akola ku by'abaami, amyuka eby'abaami, amyuka eby'ensimbi, amyuka eby'enkulaakulana n'amyuka abavubuka. Ebifo ebyo bwe binajjuzibwa tulinda okulungamizibwa okuva emmengo ku bifo ebyo, era bwe binajjuzibwa tujja kulanga okubawulira Ssaabasajja baana abasinze okutwala ebifo ebyo. Banange luno olukiiko lw'olukiiko lw'enteeramu naye obukulu ono bate bamwanjudde mu butongole ndowooza Okwanjula. Banange ono ye musukulumu Emeritus Reverend Prince Kajumba. Njagala amanyi ekyobusukkulumu kyekitegeeza awanike omukono kubanga twaze kuyiga dakiika nkumi kokka. Omusukkulumu kitegeeza ki? Maama nyabo. Jangu maama katono kankusaba ojje kyogere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reverend above. Olw'obutamala budde ndowooza kanziremu ekintu kino nti Obwakabaka bwa Buganda okufaanana ebitongole bano Obwakabaka obulala. Wano tulina baloodi bassaabaki abantu abaweereza Obuganda bafuna ebitiibwa abasinga tebimanyi, naye waliwo ekitiibwa ekisingira ddala waggulu kye bayita ekyamafumu n'engabo. Ekiddako kye bayita ejjinja ery'omuwendo. Ani mundaba nange baminsomesa ejjinja ery'omuwendo, naye nga ekifo okufuna ekisinga kiraddala wano ekyamafumu n'engabo. Bw'okifuna batono nnyo abakakifuna. Bw'okifuna bw'omala okifuna ofuuka oba obeera oyitibwa omusukkulumu. Kale tulina essanyu lingi nnyo okubanga
abalina ekitiibwa kino ekyamafumu n'engabo bwe tuyita basikulumu mu nsi yonna baliwo banna. Ono omu kati eri olwadi esigadde basatu, ono tumulina wano omukulu Wekiruma yazaala Zenjogera sekweka Kyangamba kyenkola